Omugagga Brian White akomezeddwa mu kkooti y'e Makindye wamu ne bannabaala babiri bavunaanibwa n'ab'emisango 6 okuli ogw'okusaddaaka n'okutta Carol Nalubwama eyali muganzi wa Brian White. Bano bakomezeddwa mu maaso g'omulamuzi Sarah Basemererwa era nga ye Brian White aleeteddwa mu mmotoka y'ekkomera eya double cabin wakati mu bukuumi obw'amaanyi nga kkooti agiyingiridde mu kagaali k'abaliko obulemu. Baabawala Brian White bavunaanibwa nabo baleeteddwa mu bbaasi y'amakomera kyokka nga ku luno y'omusawo Nambalirwa Joyce Irene taleeteddwa nga kino kitegeerekese oluvannyuma nga ye kkooti bwe yakkiriza okusaba kwe okw'okweyimirirwa era n'ayimbulwa akakalu ka kkooti enkulu. Omuwaabi wa gavumenti tabaddeewo wabula ng'omulamuzi Basemera Sarah ategeezza nti yamutegeeza ng'okunoonyereza ku musango guno bwe kukyagenda mu maaso era n'asaba omusango guno gwongezebweyo. Wano omulamuzi ategeeza Brian White nti bw'aba alina ky'abuuza wa ddembe era nga wano Brian White ategeeza nti ayagala okunoonyereza ku misango kwanguyizibweko asobole okuyimbulwa afuna obujjanjabi kubanga mulwadde nnyo ng'atandise n'okuvundira mu kkomera olw'okubulwa obujjanjabi obusaanidde. Brian White era yeemulugunyizza eri kkooti ng'abantu be batulugunyizibwa kaawe nga babakuba emiggo. N'ekirala kye nandisabye okukwata abantu bange abaasigala ewaka tebabakuba okubateekako kwegamba boogere ebintu ebitakwatagana. I need my people okubeera nga bali protected. Kubanga abantu okubakuba bakubye omuntu wange kujula kumutta. Ono era yennyamidde olw'okuwulira nti omusawo Nambalirwa Joyce Irene yakwatibwa ku musango gw'okulagajjalira omugenzi Carol Nalubwama yateereddwa ate ye ng'akyali mu kkomera. Neyajjanjaba omuntu asoosebwe yajjanjaba omuntu omwana bwe yakuira asoosebwe. Omulamuzi abuzza ekiremesa Brian White okussaayo okusaba mu kkooti enkulu naye asobole okweyimirirwa nga wano n'ategeeza nga bw'atalina bannamateeka bamuyambako ku nsonga eno. You have a right to apply for bail. You have a right. We explained it to you. You have a right to apply for bail. Granting it is discretionary in the powers of the judicial. Ono ayongeddeko nti olw'okubanga abooluganda lw'omuntu eyafa bakyali banyiikaavu yalaba nga kisingako okugira ng'alinda embeera esooka ekkakkane nga mu kiseera kino abadde tannafuna kirowoozo eky'okusaba okweyimirirwa. Omulamuzi alagidde ab'amakomera okuwa Brian White obujjanjabi obusaanidde era omusango guno n'agwongezayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja ogwokuna olwo abavunaanwa n'alagira baddeyo mu kkomera. But I am informed that inquiry will still continue. We will be further remanded to the 16th of 2026. Bano bonna bavunaanibwa emisango okuli ogw'okutta n'okusaddaako omuntu, okutta mu butali bugenderevu, okusangibwa n'ebiragalalagala ng'enjaga wamu n'ebirala, okulagajjalira omuntu n'atuuka okufa, okwekoba n'okuzza emisango wamu n'okuwa amawulire ag'obulimba eri ab'ebyokwerinda ku bulumi n'enfa ya Nalubwama Carol. Tukitegeddeko nti oluvannyuma lwa kkooti Brian White taata w'omugenzi wamu n'omulamuzi beevumbye akafubo olwo Brian White n'asaba ekisonyiwo okuva eri taata w'omugenzi. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaalero.